Mukama yeebazibwe abooluganda. Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'omwayaganya guno okwogerako nammwe. Amannya Washington Sebina Kaggwa okuva mu Kingdom Covenant Ministries. Nga njagadde kwogera naffe olunaku olwaleero ku bimu ku bigambo by'endowooza nga bitugasa mu biro bino tuyitamu ebya COVID-19 lockdown. Bayibuli eyogera nti buli kintu kirina ebiseera byakyo. Ne Katonda waffe akolera ebintu bye mu biseera bye. Era ekiri ku birowoozo by'abantu abasinga obungi kwe kwebuuza Katonda akola ki? Ki ekigenda mu maaso? Ffe tutabuddwa, naye Katonda tatabuddwa. Nja kuleetawo ekirowoozo tukirowoozeeko nti mu mulembe gwonna Katonda akola ebintu bye, naye abikola ng'abantu be either alina nabbi gw'abuulidde nga bw'agamba nti talina kyalikola okujja nga amaze okubuulirako bannabbi be. Ate yateekawo dde enkola eyamba abantu okumanya engeri ze, ne tumanya ebiro n'ebigwanidde okukola. Mu ggwanga erya Isirayiri, Katonda bwe yamala okubawa amateeka n'ebiragiro, baatula mu nsi eyo ne bakola bye baagala. Naye mu biseera bya Dawudi kabaka ng'amaze okulya obwakabaka, waaliwo ekiseera bajja okuweera mu maaso ge nga bamukkiriza nti ye kabaka waabwe. Mu kitabo ky'ebyomirembe ekisooka essula ya 12, essula eyo neekulaga abantu ab'enjawulo abajja okuweera mu maaso ga Dawudi. Naye ne mujjiramu ab'ekika kya Isakaali olunyiriri lwa 32 nti abo abantu abaali bamanyi ebiro n'ebigwanidde Isirayiri okukola. Abo baali nga ne baganda baabwe babawulira. Amakulu baali bagezeseddwa nga bawulira bulungi okuva wa Katonda, bategeera Katonda by'akola. Ebiro nga bwe bituukawo nga tebannaba kuwulira Katonda ky'agamba, basobola kupimira ku biro bwe bifaanana ne balaba Katonda by'akola. Ekimu kyenze nga nsitaadinga mu byafaayo bya Katonda n'abantu, nti aleka abantu ne bakola ebyabwe, ne bava ku kyabagambye okukola, ne babizimba ne bibanga ebiwedde ebituukiridde, n'abinyeenya n'abiggyawo. Naye buli lwabaawo okunyeenya kw'ebintu, Katonda aba agenda kusimbawo ebibye. Kubanga Danyeri agamba Nebukadneza yalowooza nti azimbye Babilooni, azimbye ekintu eky'ekitalo ennyo ekitayinza kunyeenyezebwa. Naye Danyeri n'amugamba, n'amulota kiroto kimu Nebukadneza kyalota. Danyeri n'akimuvuunula n'amugamba nti kino kyogeddwa ku ggwe, ekikolo ky'olaba nga kitemeddwa ye ggwe, ojja kugenda mu nsiko obeere ng'ensolo okutuusa lw'olitegeera ng'eggulu lye lifuga ensi. Kati ebintu ebigenda mu maaso ku nsi, saagala tulowooze nti ensi yeefuga ebintu ebyo, eggulu lye lifuga ensi. Era Katonda obwakabaka bwe obutajjulukuka bwe buditamininga ekinaabaawo mu biro. Abantu bazimbye ne batuuka waggulu, naye mu bye bazimbye byonna tuli mu kaseera kalabika nga binyeenyezebwa. Bayibuli eyogera ku kunyeenya mu kitabo ky'Abebbulaniya, n'agamba nti ndinyeenya, ekyabulayo omulundi gumu nate nnyenye. Bw'agamba okunyeenya kwe kunyeenya ebintu ebyo ebyatondebwa biveewo, abantu bye baagunja biveewo, naye bitayinza kunyeenyezebwa bisigalewo. Ennyiriri nzogedde bwe ntyo nga nkusiigira kifaananyi nti tuli mu kiseera nze ndabanga ebintu binyeenyezebwa. Teriyo kitanyeenyezeddwa, naye ebintu byonna binyeenyezeddwa. Gavumenti ez'amaanyi zinyeenyezeddwa, ebyenfuna binyeenyezeddwa, ebyemirimu binyeenyezeddwa, ebyobulamu byonna binyeenyezeddwa, kati n'amaka ganyeenyezeddwa. Naye n'ekkanisa emanyiddwa mu biro bino naye enyeenyezeddwa, kubanga emikolo n'ebintu bingi bye twamanyiira bye twagunjanga abantu nabyo binyeenyezeddwa. Katonda aggyeewo by'ataateekawo, alyoka ateekawo by'ayagala. Mu biseera bya Baberi abantu baazimba, n'ekyo Katonda n'akinyeenya n'ateekawo ekika omukulu gwe yali ayagala okuyita mu Ibulayimu. Mu biseera bya Nuuwa abantu baali bazimbye n'obwononefu nga bungi, n'anyeenya n'ateekawo ky'ayagala. Ne mu biseera bya Misiri yali azimbye n'anyeenya n'aggyayo eggwanga lye. Ne mu biseera bya Dawudi yanyeenya obwakabaka obwaliwo n'anywezaawo ekikye. Naye okusinga ennyo mu biseera bya Yesu era yanyeenya enkola ya ddiini eriwo, n'akyusa ebintu bingi, n'azimbawo ekkanisa ye. Ne mu mulembe guno gwe tulimu kaakano, mwe nga bwe mulaba tuzimbye ebintu bingi Katonda by'ataliimu. Engeri yokka gy'ayinza okuzimbawo ebibye ng'anyeenyezza ebyaffe ne bigwa. Nadde njogera n'omukyalo omu mu Katuliki ennaku zino, n'agamba nti mu Bukatuliki si wokka n'abalokole tubirina, baabayigiriza nti okwosa Ssabbiiti, okwosa ogenda mu Kereziya kibi kya sakkirirego. Naye kaakano Kereziya nnyini yabakkiriza ndi mutuule eka, kubanga n'ekyo kinyeenyezeddwa, kubanga si kituufu. Kati bingi nnyo ebinyeenyezeddwa. Nze nga tuli mu sizoni ey'okunyeenya. Obanga twagala okumanya ekigenda mu maaso, tusooke tutegeere sizoni efaanana etya.
ebintu obanga binyenyezebwa Katonda mu birongo ebintu binyenyezebwa aba anyeenya ebintu ebitali bibye ebitagasa biveewo alyoka azimbewo ebibye byamanyi nga bye binywerera kati gwe omulokole ali eyo oba omukkiriza ali eyo wanditunulidde nnyo ensonga eyo nti yandibanga kankireke bwe ndi ye patani emu kuzendabye Katonda ng'atambuliramu anyeenya n'ajjawo ebinyenyezebwa n'azimbawo ebibye Yokaana Omubatiza bwe yajja yanyeenya Katonda n'ateekawo ebibye Yesu bwe yajja yanyeenya Katonda n'ateekawo ebibye ne mu Pawulo Katonda yanyeenyanga naye n'ateekawo ebibye kati ne mu nsangi zino bwe kiri nja kufundikira n'akagero akakwata ku eŋŋaano ey'omu nsiko n'eŋŋaano ennungi aga nti omusizi omuntu omu yasiga eŋŋaano ye ennungi mu nnimiro naye ekiro ng'abantu beebase omulabe we najja n'asigamu ey'omu nsiko ne bwe zaatandika okwanya bwe ziti okuvaayo abaddu be ne bagati wasiga eŋŋaano nnungi naye nga tulabamu ebika bibiri naye Katonda n'agamba nannyini nnimiro n'agamba nti mugireke bali baga tugikuulemu n'agamba mugireke ekulire wamu n'eri ebiseera by'okukungula nga bituuse ŋŋenda kutuma abaweereza bange bajjemu eŋŋaano embi balekemu eŋŋaano ennungi Katonda asobola okugumiikiriza ebintu bye tukola ebitali birungi naye ebiro bwe bituuka ebyokwawula anyeenya bw'anyeenya abajjawo ebinyenyezebwa ebyaffe ebitali bya Katonda alyoka aweewo omwagaanya okuzimba ebibi kati nandikubiriza nga oli muweereza wa Katonda oli mwana wa Katonda tosooka kutunulira sitaani mu mbeera eno sooka otunulire Katonda lwaki akigumiikiriza lwaki agumiikiriza okunyeenya kuno n'anyeenya ensi yonna kubanga agenda okuzimba ekintu ekirungi eky'amaanyi ky'ayagala mu nsi yonna ku luno si Uganda si Ghana si Amerika naye ensi yonna bw'anyeenya ensi yonna aba agenda kuzimba ekikwata ku nsi yonna njagadde mulowooze ku bigambo ebyo nga tuli mu sizoni eno eya COVID-19 lockdown Katonda agirimu alina kyagamba mwebale